Alipoota ya poliisi ekwatako obuzzi bw'emisango y'omwaka 2024 nga yafulumiziddwa omwezi ogwedde yalaga nti emisango 1,489 gye gyawandiisibwa omwaka ogwo nga kino gyali gyekuusa ku kufuna ensimbi mu bukyamu era gye gyali gigwa mu kufuna ensimbi ezibbibwa ku masimu n'ebirala gigwa mu kkowe eryo. Wakati w'omwaka 2021 ne 2024 emisango gino gyali nnyo okuva ku misango 8,634 okutuuka ku misango 1,000,489 era nga kyakakasiddwa nti emisango 3,886 gye gyatwalibwa mu kkooti. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission ekikwatibwako ku nsonga eno era mu kaweefube w'okulungamya amakampuni g'ebyempuliziganya kwebyo bye gaweereza n'obuweereza bwa mobile money kisinkanya abantu abakwatibwako okukola ku nsonga eno. Ensinkano eno yeetabiddwako abakungu okuva mu minisitule y'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga nga bakulembeddwa mu minisita Chris Baryomunsi n'omutesiteesi waayo Dr. Amina Zawedde, akulira ekitongole ki Uganda Communications Commission Nyombi Thembo, abakulira emikutu gy'ebyempuliziganya, abakulembeze b'abasuubuzi n'abakwatibwako abalala bangi. Minisita Chris Baryomunsi asabye abavunaanyizibwa ku kulungamya eby'empuliziganya okulwana okulaba nga balungamya bulungi bannannyini makampuni n'abo be baweereza. Yes, we are consumers and telecoms and government and regulators, but there are also other consumers out there. Asabye abakozesa omutimbagano okukozesa obulungi basobole okuganyulwamu. For the service provide, and we are here as government to assure you that we shall continue providing that support that you need in order for us together to make progress as a country. Minisita ategeezezza nga ebatuuse ne ku nteeseganya ez'okukomyawo mukutu gwa Facebook era ng'essaawa yonna bannayuganda abaali bagweyagalirako baakuddamu okugukozesa. Kyokka mu lukuŋŋaana luno abantu ab'enjawulo beemuluganyiza ku makampuni g'amasimu agatunda obusaaganda buyite internet data kyokka n'asalwako nga baakamugula era Dr. Amina Zawedde aliko by'annyonnyodde. Kusasula internet ya mwezi naye nga almost omala olunaku lulamba nga teriyo omutindo gwa internet ate kati ebintu ebisinga bitambulira ku internet. Bazzaako emabega mwalaba lwaki twali tukaayana ku nsonga ya ifunsi. Mufaayo nnyo okulaba nti naawe ng'omuntu weekuuma data oyo oluusi bw'ogamba nti agenda oba ne bamukuba kulagajjalira kwa muntu so si kampani eno. Abantu era beemulugunya nti ensimbi zaabwe zisalwako amakampuni okuva ku mobile money zaabwe oba okutwalibwa abantu abalala era Dr. Zawedde aliko okuwabula kwawadde abantu bano. Ensimbi zaabwe oba okubafera ku nsonga endala zetwogerako olunaku lwaleero. Ensonga endala ekwatagana kutamanya miwendo oba muwendo ky'omutuufu gwe batujjako mu by'empuliziganya. Mutingagana okubeera nti tebakubba okubeera nga tuopeninga website zitagenda kuzimba oba eziruma osobola otya okweprotectinga ku online oba okwekuuma ku online campaign ezo zonna zezikwezireeza muziraba ku TVS. Akulira ekitongole ki UCC atubuulidde obukulu bw'ensinkano eno. Kola kubanga byatteeka ebikwata ku ntambuza y'emirimu nabyo tujja kubajjukiza kubanga omulimu gwaffe muteeka omukulu bwe kulaba nti nno ba customer ba consumer bayisibwa bulungi oba babeera protected. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku Ragugudde TV.